Keke no gyolaba waliwo yagamba nti omwana owooli awo si wuwe andiwogedde bingi ebisinga awo naye wuwe abantu boogera bijjo amina obugalo buliwo tusale keke eno bamuyita Eyawa Grana gemanya genamutuuma omwana waffe Akyatude omwana ono nga tannafuluma waliwo eyamwegaana ekyogedde mu lwatu naye Eyawa Grana. Linda blessing. Can we do something, Galamen? Tusanyukamwe sieto tugende maaso Eyawa Grana yona era maaso gano gennyini agenda keeki Naise, Haji, Yakub, Rashidi, Lukwago. Mwanyinange. Era mwanyinange mbadde nsaba keke nsabe ffenna omukyala waffe mulamu wange. Kyekyo. Tugende maaso. Mbadde nsaba. Tubale. On count of 100. Ani nagambe 20. 11, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mr. Kolo, what are you saying? In the food of Mama. Keke yokubiri evudde wa Asia omwana ono nakula naye mama kange bamuyita Asia muwala mu Islamu n'omwana gwengenda gwengamba nti Mukama aba amumpadde mu Islamu. Amina. Amina. Ani atuwulidde? Gamba neiba. Bambika maama ka Islamu omwana bamuyita Asia nange Asia neyanzanyo neyanze maaso ga Haji nsaba kufukamirako Mama fukamira. era ne maaso ga Akyatude nfukamireko olyawo emikisa nagenda najo siri muntu mubi Oli muntu namwezo. ndi muntu mulungi era bwe mbeerawo ne ŋŋamba ono kamubeerewo mbeera mulungi naye ng'omanyi tusobola okubeera mulungi eri abantu bonna igwe nakola okubi mu mbeera eno. Tusaleko ekigwe. Tusaleko eki esaawa eno nzibu gwe Grace. Grace tusaleko eki nesaawa nzibu nnyo tukwate akasoba nange mu happiness ey'enjawulo olwofolo basebusebu buyaga buya. twongere omulama gw'okusalako Haji. eno ekeki yeyuke tugenda okusala 5, 3, tuli wamu 2, 1, 0. Mr. Kolo, what are you saying? Nzaani gule waabwe ali mu maaso ga Haji ne Akyatude. Haji yenga omuntu Haji Rashid Yakob Lukwago was my friend and I always liked him kubanga munange kyayogera kyategeeza. Taata wange munange saamugamba ti munange nnyina ka refugee akajira ne kajira naye nga byonna byonna Haji yabitegeera n'asirika bwekye tugende maaso. Haji Rashid Lukwago ne mami nayimbidde eggulo muwage zinezine banange tugende maaso. Programu eno ekutusibwako aba Kisitu Electronics abatunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi
screens flat screens eziriko ne kalonda amasanyalaze ina owenjawulo ojjafuna ekirabo gwe anaabeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga wogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp Kato Akora Construction ate bo baberenga bakolera plan ate bakuzimbire ennyumba bagiyoyote ennyumba irabike bulungi ku mitendera gyonna oba oyagala kalina oba ennyumba ya wansi bakutereko biodigest oba septic tank kabuyonjo eyo mulembe guno eta ya space tewunya ya sente etono nnyo abasangwa na Rukolongo oba namba y'essimu eri wansi awo Zwa and Sons bo ate bawerenga bakusupplyingira ebintu ebikozesebwa mu kisenge genda ku Mukwana Arcade obaguleko amasuuka duvet blankets mosquito nets ne kalonda yenno mu kisenge enamba y'essimu weeriawo ne delivery bagikola Nalongo bridals yakuguze gowns z'abagole aba maids ba matrons party dresses ennungi asangwa ku Stemall ne namba y'essimu weeri awo WhatsApp Social Properties agula ebikozesebwa mu nyumba mu restaurants gym saloon kalonda yenna asitabira nga akyali mu mbeera nnungi mu mulage mu kuba ekifaananyi mutwaleyo ku office zaabwe Kireka Kamuli Road ajja kuba nga akwamu ssente naawe ayagala okugula osobola okugweyuna n'abeera nga akuguza ebintu ebyo nga bikyali mu mbeera nnungi Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo bannange omanyi waliwo okubeera onogamba nti ngenda kulimba oba ngenda kukola bwiti naye munange essaawa zino ngenda kwebaza omukulu Yakub Rukwago neyanzanyo neyanzeege okubeera nga ndi wano nfunyakusakano naye nga sinaba kwebaza muntu yenna bannange omukulu nanyini kifo muzeeyi omanyi omukulu nanyini wekino ekifo bambi bamuyita Mr. Baroni nandyagadde bambi ajjeko wano taata Mr. Baroni musajja watwayiriba n'agamba namugambe ngenda kujja ne mami n'endadi bagenda kujja wano nga bawayo kugamba eggulo twabadde nabo naye mu ngeri bweti tugenda kubeera nabo ngeri bweti bannange Mr. Baron mukwano tweyanza nnyo tweyanzeege kale tweteeketeeke tufune ku bigambo bya manager Baron ono mu bufunze njagala ogategeeza nti ayagala nnyo music ayagala nnyo abayimbi b'eggwanga Uganda abamanyi omuyimbi Opa Fambo manager Baron ono yali emabega we ayimiriddewo nnyo naye mu mbeera tasobola kukkiriza kitono kifaananyi kya Opa Fambo okubeera awo nga ye alinawo kakasente kasobola okumuteekamu ensonga lwaki ne ba Grace Khan tubalaba essaawa eno basobodde okubeera nga batwabula naye so manager Baron nsaba abantu obambuulizeeko naddala bano abali mu kamera n'abali wano ate nongere okubuulira okusookera ddala fobies eno because garden eno wengitunuulidde ndaba nga enteekateeka nungi ebibuulire byonna byebikolebwa mwebali nnyo Baron Mutungi ge mannya gange director oba CEO owa Before Company Limited ekola ebintu bingi eyina events eyina club eyina gardens tuyina saloon tuyina rest houses tuyina motoka ezikola travel and tours tuyina ne Before Music record label sanso balaba media houses mwe n'abali wano olwa mukwano gwange Grace nga liri ku baby shower ya Baby Cafe in advance kusabira baby escape ennungi mukama ogirimu obwangu okudda ku mikwano gya Grace mbeebaza nnyo bannange mwenna abasobodde okubanga mumusurprisinga naffe akatonotono ketugaseeko nga Before Company Limited Grace ayise ne mukwano gwe Dr. nsanyusa okulaba mu kifo kino Grace okufuuka mukwano gwange bannange yafuuka mukwano gwange kubanga ali mu talent gye njagala nnyo okusinga muyimbi Grace ate muntu mulamu so njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde omugaso ogusooka
biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 ye banneneko ebezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere nene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used
negaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tuyina akawuma akasookerwako mitwalo 30, ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu, ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45, ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tuyina fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36, 45 okudda waggulu, zonna fridge zikola ki weeziri. Tuyina ne deep freezer, oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo, amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either neebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza risiiti yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tuyina flat screens. Flat screen ezo ze tuyina okuva ku mitwalo 20 layisi, okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu, naye nga sayizi zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker, byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta, naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, or go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.